tuwuliriza Bukedde Farmer Radio Embootikizi kwanirizaako nate akawungezi kano ku 10-5 Bukedde Farmer Radio Embootikizi wano e Kampala 16-8 ku luyi eri olw'e Masaka Lwengo Lyantonde Raka Isemba buli genda paka ku bizinge Kalangala manyi mwenna mutufuna bulungi nnyo ddala awamu nammwe abali ku 9-6 Bukedde Farmer Radio Embootikizi osibyeyo otya nno munange yonna eyo gy'osinzira okubanga otuwuliriza Ronald Sebutiko Muvana Kasongola esaawa endaganye kasitewera kasitowulira akayimba ako nga kavuga omanya bumanya nti mbeera nyingiddewo tubenga ate tugenda maaso n'okutematema ensonga ab'ennakawuka ennaku ebula mmeka 3 zokka nkya Lwakuna Lwakutaano Lwamukaaga tugenda kujja tubasabula eddiba omugenda tuuya tugenda kutandika nakola bulungi bwansi twagala tulongose ekitundu kyammwe twagala abantu ba Uganda babeere nga muli balamu bulungi nga muli bayonjo so tujja kukola bulungi bwansaawo tusuubira ne poliisi ejja kuba etwegattako n'abakulembeze bonna tubasuubira okubanga batwegattako ensonga zibe nga ate zitambulira ddala bukwako bwe tunaamaliriza tujja kuba tugenda mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo tujja zibaweereza butereevu zijja kuba butereevu ku Bukedde Farmer Radio Embootikizi tumanye ebizibu ki ebibaluma erudde ate nga enkola yaffe bwe tuzze n'abantu abakwatibwako munywanyi wange meya wa Kajanstown Council Honorable Al-Bashir yansubiza nti tugenda kubeera naye awo tujja kuba naye tugenda kubeera n'ab'ekitongole ekya UEDCL batubulidde enteekateeka zaabwe ziri zitya erimu abantu b'ennakawuka tosaanye kubanga ate munnange osubwa mujebuzi ensonga zibe nga ate zitambulira ddala bulungi abafunye ebizibu eby'enjawulo njagala okubasaasira abafiiriddwa abantu abanjala okubasaasira bangambi waliwo abantu balinga basoba mu 3 abagudde mu mazzi bitundu by'enguse eri mu disitulikiti y'e Kagadi naye ekirungi abasinga obungi basobodde okubanga babataasa so twebaza bannaffe abakoze omulimu okubanga mugenda mu maaso n'okutaasa obulamu bw'abantu ab'e Masaka njagala basaasira banganye nti embwa ezitaaya zisusse abantu bali ku bunkeke bekikwatako erudde eyo ndowooza ensonga ezo muzikoleko ebintu bibe nga ate bikola ki bibe nga bitambulira ddala bukwakko nze mukimanyi bwe mbeera wano eba serious business kakati enkya 3 ogwokuna kitegeeza ki ku Lwokutaano lujja kuba lumu lunaku lwaffe olw'abakozi tulinayo lunaku olu naye kikwewunyisa ne ku lunaku lwaffe ate tukola kubeera tujja kubeerawo wano okulaba nti emikolo gyonna mugifuna butereevu okuva gye gigenda okubeera kakati mu nteekateeka eyo negatiddwako abakulu babiri nina retired Major David Matovu omubaka wa President mu district ey'Ebuyikwe bangi musinga bayita aba RDC kakati atambudde yekka atambudde ne mwami Kalanda Principal Labor Office okuva wali Ministry y'ensonga z'ekikula ky'abantu batuuse dda wano kkiriza bakulamuseeko ate tulebe tugenda maaso n'okutematema ensonga banensanso balaba nsaba mulamuseeko batuuliza mwai Matovu aninanye yasinga okubonaabona nange kati olina bigumira sebulamusa kubatuuliriza Ronald Munakasongola esewo munaye nkulamusizza nayensanso balaba mwebala obuweereza mwebala okunyweza ensonga wano tuli wano tugoba nsonga Bukedde y'amaanyi ulika ate yeebuyikwa eyo abo bantu baffe nnyo batuwuliriza ddala bulungi amina ne management esewo nabo tubalamusizza mwami Doni Wanyama tatukoze bubi amina ensonga zitambuza bulungi esewo muli bantu mutwanguyira amina temuyina senyiga temuyina lubyamira esewo amina kale esewo ntanso okulaba mwami Kalanda nsabula museko batuuliza esewo mbalamusiza nnyo abawuliriza ba Bukedde FM nga bwe banyanjudde amannya yinze Kalanda Isma nga nkola mu kitongole ky'ekikula ky'abantu nga lero tuzze kwogera ku lunaku lwaffe olw'abakozi n'abakozesa era tusaba mutuwa amatu gammwe kale tweyanziga bakulu mbawulidde tugenda kuba twogera ku nsonga za lunaku lw'abakozi lukuzibwa mu nsi yonna bulinga lumu May naye tujja kuba tumanya ku luno enteekateeka ziri zitya nalyagadde noza ntandike ne mwami Kalanda engeri gy'oli nti ova mu ministry enteekateeka mmanyi zigenda kubeera Buyikwe si weewaawo omukulu ajja kuba tuwulira wenyi naye ku mulundi guno enteekateeka nedda mwami Matovu katandike naawe enteekateeka zitambula zitya ekisooka njala okusooka kwebaza gavumenti ya Uganda esewo kubanga okukuwa omukisa okukyaza kisalibwawo kabineti namba era sebo nekiteekwa ne mu kyapa bakita Uganda Gazette nti Buyikwe ekifo bwe kiti so cabinet tubebaza mwebula otuwa omukisa okukyaza olunaku luno era tugenda kubeera mu Gomala bagita Buyikwe sub county
awe matali essomero balita Nkoyoyo boarding primary school wenjogera Nyankoyoyo ngoli munna Uganda inye yabyafaayo tegera butegezi so batu wekifaawo kinene nnyo wali sanji bw'essomero eryo tugenda okukyaza olunaku era ekigambo kiri balabala twafunye n'enkuba nnyingi n'ebina byengera bya Mukama etonya naffe bwe tukola emirimu era abaana bali wali bagolola amagulu ababandi ebika byonna abasirikale ebikanyinanga 8 bali awo bayitirivu bali mukwegezaamu bayitirivu namba yabwe sigimanyi abasirikale tebatukiza babala naye ng'ekigambo kirungi nnyo batuwa wiiki namba ne bagiyita Labour Week tegeza muyina ebyo muzze mukola ebikulemberamu emikolo ne ku sente ne baddeyo conferences enyingi nnyo building up to the climax of the day era kati ndooza enkya tusimba na miti kusaawe nenjogerera enkokonjera eriyo olukiiko gaggadde olwabakozesa abannamakolera abo baani aba gavumenti bongera nabo kwetunulamu policies zitambula zitya amateeka gali gatya rights z'abakozi tuzikoze tutya embeera zaabo tuzikoze tutya abo bali eyo nabo bali mu lusirika lwabwe wadde okulambula mukolero era gakyagenda mu maaso abaana baffe abali abakolayo bakolera mu mbeera ki bikozesebwa babirina protective gears bazirina iyo mitayimbwa mabaati oba bakwata bukwasa emitayimbwa nandagala niweyiya ebalina ebikofiira ebyo engatto gondi katenga ebyuma bino ebisinga makolera gasinga kalina zifaani ezo ezikuba ebintu ebiwujja ebyo omwana waffe omuwala bwatayambadde engoye ezimukuuma ezigwanidde omulimu ogwo kakana kaleeso nga ekyuma tekikasise nga tagendeddeeko nga ekyuma tekimugayiza afulumira eri mulaba bukunkumuka so it is a very important issue era neebaza gavumenti ya pulezidenti waffe omwagalwa Museveni tugenda okulayiza nga 12 atukoze bulungi mu ministry ne yagenda kubanga ensonga zonna ziri omwo batuwadde obudde Labour officer naye ku madistrict nafu tumuyina ebweko tumuyina njero tumuyina lugazi tumulina lwaki gavumenti eyagala abakozi si baffe bokka naye n'abayo bweru amateeka tugataddewo policies tuzitaddewo n'enkola naddala mu government projects era zitunuulira omuntu wa bulijjo olaba nti bamuterawo omulimo job creation ate nekigula kozi ekigula magala eddiba akasimbi nga nako kajja naye kakati oli ayinza okwebuuza naga lwaki kuluna emikolo gyatwaliddwa buyikwe bukwe tulinayo mama waffe minisita Diana Mutasingwa minisita ombezi musonga zo mu office ya president yomyuka wa mikulembeze gwanga emikolo gino olina gisaba tikuba bugwinga nkuba bano olumu nabo bageza okukola democracy olwa obwenkanyankanya bagamba buli region efuneyo ya Uganda bagenda basuula abantu bakyazangako neyengera babeeramu abaseesa kati maama abeera wali mu cabinet emikolo gino bangi baba bajagala because olaba kati ewafaawo ne bakutuma eggi ne bakutuma chapati ne bakutuma soda olina kubanga ogenda ku layini ya kilomita emu duwaji dimandi y'amagi eri waggulu nnyo gandi esigirizo nazo zavudde erugazi zavudde enjeru ziri wali ku paleedi egyo namikisa olaba abakulu bonna bennyina wali ku paleedi olowooza baze ne sefuliya ebyokulya babisanga wano era abakyala baffe bawala baffe bali mu kwetala ono wakikajjo ono waffene walindazi okiba kiswa kyabuuse then publicity kati almost kamera zonna zitunudde buyikwe naddala kunaku olwo tugenda kufuna ab'emikwano bangi bakama baffe bangi ambasada bangi business card tuli mu kukola business card kati ono mu ambasada akuweye follow up issues gazeti omwetaaga ogira bugizingo omukubira abamakolero bangi babadde babizanyiramu eyo balina omutiji bazanyira mu nzizi zaffe bazanyira mu biki naye kati mwana wange okutunuza mu kamera bano abakulu aba inspectors abazze balina n'empingo yes kati abakozi bafunamu eddoboozi eryo okuboogerera basoowaza eriwo ekitongole bakita kofutu
simanyi is it Central Organization of Free Trade Unions in Uganda. Okyogedde kyakozawo kiina n'abalala bakyegataho nga 35 mbamanyi abo abakulu abo tubalina bonna ate bakawangamudde baleese ba looya nga 20 bagenda kufuna mu nsonga z'abakozi abasonga g'abakozi katulwali bali Senyi baveyo bagende Sibukunja enkya bali mu Ajiija era ayina ensonga yonna mwana byamaka simanyi ekyapa simanyi ettaka buli nsonga yonna nga labika yetagamu obumanyi bw'amateeka n'okuyambibwa practically balooya bali wali babwereere ate ensonga yabasojjuwandiika ne bagenda nayo era ne mugenda mu maaso nga bakukwasaganya so that one is a very big support tulinayo n'abalala bandi notu naye bagita batya National Organization of Trade Unions in Uganda abakampinzi enjeru balina balinayo omusomo gwabwe era balina egundi National Planning Authority eraga omukozi ye ali luddawa mu nteekateeka z'eggwanga Vision 2040 then NSSF omukozi atambula n'omusaala oba ensake kampuni ez'ensimu tesasula gundi z'abaana era byebaliko ebyo sente z'abaana badda mu kubuzaabuliza awo I know mawulire gabawa emirimu so ekigambo kyamaanyi nnyo omukozi aggumire muganda wange ajja kuba ayogera like a theme era wenjagala ogenda awo olabenga ekigambo tukigiriza ddala omukozi bwe bulamu bwe mutima y'enkulaakulana tweyaza nnyo Richard Major Matovu olw'ennambika gy'otuwaddeeyo ndowooza kati ekifaananyi mukifunye oyo ye buyikwe bambaga nti ki ekifula buyikwe ow'enjawulo omukolo oguli nja kuba mbalagirirawo maaso kaa nga tumaliriza eyo kale Mwami Kalanda mukola ku nsonga z'abakozi era manyi omulamwa guno minisita ateeka okuba yagenda mu kabineti n'abannyonnyola ne baga nti ogujja kukola omukulu n'emikolo gino gigenda kutambulira ku mulamwa ki kati omulamwa ogw'omwaka guno gugenda kubanga tugenderera okubeera nga tunyweza ebituukiddwako naye ku nsonga z'abakozi mugenda kunyweza bituukiddwako kubanga tetuyinza kugamba nti tewali bituukiddwako ebituukiddwako mu nsonga z'abakozi ate nga mu nsonga z'abakozi tunyweza ebituukiddwako ekisobole okutereeza embeera z'abakozi ze bakoleramu nga RDC bw'agambye nti abakozi mu factory omwo tubawa ebyambalo tulaba nga bafuna liivu bafuna amazzi ag'okunywa abafunye accident bajjanjabwa abakolwako ate era mu ngeri eyo nga tubawa obukugu obw'enjawulo nga tuyita mu gye tuyita skilling okubawa okufuna obukugu bw'emirimu gye basobola okukola ng'ate emirimu egyo tugikwasaganya ne programu za gavumenti ng'eza PDM emyoga tulina YLP tulina UEP nga basobola okubeera nga bafuna seed capital oba startup capital basobola okuba nga bafuna bye bakola ne batabeerawo okutambula butambuzi ku byalo ne batabeerawo okutaayaayane ate era nga programu eyo okusinga ya skilling tukimanyi nti okusinga eri mu bavubuka bwe tuba twagala ejja kwongera ku ddoboozi abavubuka abo twagala twongere okubawa obukugu babeere nga bafuna ebyokukola bafuna mwe bajja akasente ate mu ngeri y'emu nga n'emirimu egyo ffe nga ba inspector nga tugirambula okulaba nti gikolebwa mu nkola ennuŋŋamu kakati abavubuka bano boyogerako bennyini enebe nga sinatuuka waawo lwaki kumwalonze mulamwa guno buli mwaka tulonda omulamwa naye ng'ate tusinziira ne ku omulamwa gubeera gwa nsi yonna ensi tulina ekitongole ekya International Labour Organization kyekikola ku nsonga z'abakozi n'abakozesa mu nsi yonna kituwa omulamwa mwe tuyinza okwetooloolera kati guli ogweri ku nsi yonna ffe ne tujjamu ebyaffe wano ffe ne tujjamu ebyaffe tuyamba ffe nga Uganda ne tuba tusobola okuba nga twetooloolera ku nsonga ng'eyo kakati omuntu ali ewaffe eri Nakasongola yeebuuzaga kakati bagenda Buyikwe ku nkooyo eyo boarding primary school Matale biki bye tuba tusuubira ku lunaku luno olwalumu May ebigenda okubeerayo ku lunaku olwo tumanyi nti tulina abakozi tulina abakozesa ba representatives ababakozesa n'abakozi nga already ne gavumenti bwe tuba tukola mu gavumenti tukolera mu bitongole biri bisatu tulina kye tuyita tripartite gavumenti abakozi
n'abakozesa tutambulira wamu. Kati nga tuba buli kitongole kikola ripooti okusinziira ku mulamu ebiki kigenda okutambulirako ebbanga ery'omwaka ogujja. Gavumenti erina ebyayo kuba gavumenti nga bwe ntugambye okusinziira ku mulamu tewali nsonga mpya. Era bulijjo bye tukola tugenda kwongera bwongezi kubinyweza. Kati nga bwe tulaba nti tulina industries nyingi empya zijja zimeruka ku buli lukya. Industries ezo zisobodde okuba abaana emirimu okuntandikwa okubasobola bafunira ekyokola. Kati nga tulina okwongeramu amaanyi okulaba ekisooka nga abaana emirimu gye bakola bafunamu ate era nga bakolera mu mbeera entuufu ennuŋŋamu etakosa mibiri gyabwe. Ate nga nabo omuntu bw'akeera enkya n'agenda okukola afunamu abaako ne step gyeyongeddemuko. Kati okusinga nga emiramu egiddako wano banga tugenda kufuba okulaba nga tuwongeza olwedde kubikoleddwako nga tulina olwedde amateeka okwongera okugongeramu tulaba nti muba mulimu ebibadde bibulamu ebbanga lino lyonna amateeka g'abakozi tuli mu kugongera gatereeza. Ate ne ba labor officers era nga radisi bwagambye kati kumpi area zonna zirina ba labor officers. Kati abumbaga bakusinzira ku district, municipality, gombolola kwiteri yakije mukozesa obagaba. Buli district erina service commission yayo. Buli district oba municipality ne city buli emwebera ne labor officer. Ate buli emwebera ne service commission yewandiika abakozi bano. Abakozi bwogenderera emyaka ng'etaano emabega tubadde n'aba labor officers abatawera 30 Uganda yonna. Naye kati wetwogerera basukka mu 2. Kati basukka mu 2. Banga lino lya myaka ng'etaano districts zonna ne municipality ne city zigenze ziwandiika ba labor officers. Kati ekibulayo nti kati engeri gye bawandiikiddwa mu mangu kati okubawa obukugu obwetaagisa. Bangi ba labor officers babulamuko mu bukugu obukola emirimu egyo. Naye nga gavumenti tupushinga tulabe era tugenda tukikola nga tukwatagana n'ebitongole industrial court egenze basomesa naffe NSSF ne bonna tugenze tukola emisomo egy'enjawulo. Tulina ebitongole ebya ILO nabyo bigenze bisomesa nga buli kitongole kigenda kifuba okulaba nga kibawo obukugu obw'enjawulo basobola okukola obulungi emirimu gyabwe. Oyogedde ku nsonga z'okuba nti mufaayo okulaba nti abakozi bakola naye waliwo ensonga ekyafutawanya bagamba nti abavubuka be basinga percentage ennene. Mukola ki okulaba nti tulwanyisa ebbula ly'emirimu kuba kati abo boyogeddeko be bali eyo mbyala basobola okgenda factory etandise n'agenda n'akola naye tuyikyalina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu Uganda mwenga kuba nti ova minisitule y'ekikula ky'abantu kitegeeza oli mukozi wa gavumenti mwenna tubabanjiza wamu nga gavumenti mukola ki okulaba nti tulwanyisa ebbula ly'emirimu? Anti kati nga bwe tugambye gavumenti ekisooka erina programu ey'okubawa obukugu ya skilling. Ekyokubiri ne factories zino zolaba ba investors president babeera ayita kujja ne bateekawo factories nabo balekola emirimu ne programs enkugambye ez'emyoga eza capital. Waliwo deliberate effort mukola okulaba nti factory ebetandise abaana balina obbawa emirimu. Mukulu ayogedde ku kya ebintu bye bakoleramu ebyo kimu ku bisinga okunnuma embeera abaana bano gye bakoleramu nzibu. Kyosanga omwana tayina na overall, tebalina boots, tebalina gloves, awo mufunayo ku budde obulambula ne mulaba ddala abakozi bano embeera gye bakolera n'obasanga ku mulimu si byakulaga nti nzija ne babawa n'obwabugwi ne mukola sport check. Era gwe mulimu gwaffe nnamba emu. Tukola inspections zetuyita labor inspections. Tugenda ne tulambula kati tuba tulina okukola ebintu nga 3 kubanga wangi nnyo ne tusanga abakozi ng'ebintu bali bawadde ate era nga tebabikozesa bo bennyini. Nakyo kiri common nnyo nga tebalabira bamugaso kiri common nnyo nga nabo bennyini tebabikozesa mu kusomesa. Ekyokubiri tulina okukwasa amateeka. Tulina okukola ng'ogyeko industrial court naffe ffennyini tulina arm ya prosecution. Industrial court ebikola industrial court eriemu eyawano Ntinda. Naye kati erina circuits pozero industrial court nayo tongedde okulaba nga amateeka gongera ogyongeramu amaanyi. Sokoleke mwami Kalanda kyogambye emisango gyonna egikwata ku nsonga zakozi byonna oli balina kuvene bajja wano
nedda siwe kiri baleba officer be balina okutuukirwako emisango emisango egiremye ne gigenda mu industrial court industrial court emabegako obuzibu tubadde tufuna ebadde eri n'emisango mingi nnyo egiremye ku meeza yaayo naye nga ebadde nga etteeka ligiwa abalamuzi 3 ate nga abalamuzi abo batuula wamu nga bw'otulaba wano bawuliriza omusango ng'ebeera pano naye kakati mu 2023 etteeka twalikyusa kati industrial court ne bagiwa abalamuzi 5 ate nga buli mulamuzi alifula okutuula n'awuliriza emisango ne bw'aba ali bwomu kyamukisa mubi nti tubadde n'abalamuzi 3 nga tebannatuwa abalala 2 naye kakati ate omu n'awummula challenge tulina kati ate bali babiri naye ababiri abo omu asobola okubeera eggulu omulala n'abeera embalala nga buli omu awuliriza misango naye nga tupushinga nnyo okulaba nga bawandiika abalamuzi bonna 5 baggweeyo babeere nga omu bw'abeera eggulu omulala abeera aluwa omulala asobola okutuula embalala kwegamba ne bakavalinga awo kijja kuba kirungi nnyo kakati ngenda kulira mwami Kalanda mwami Matovu omukulu oyo ne bw'olaba mulemeddeko abaana bano abakola emirimu egyo bambi bayina ebibasomoza bingi embeera yakati eno obuyikwe gye muva yemu ku bitundu gye basinga okulima ebikajjo embeera y'abaana bano mwe bakolera ndala abo abali mu bikajjo ayogedde ku factory nti president azikubiriza zitondebwewo mugigoberera mmwe ng'abakozi nga muli wamu n'omukulu oyo kuba yatwala ensonga z'abakozi okulaba nti embeera gye bakoleramu yeyesaanidde era tumale tufuna olunaku luno I think government yatunulidde buyikwe fe tuyina amakolero noza amangi mu Uganda wano kubanga bogenda mu njeru makolero buyikwe main makolero bogenda wano waffe Lugazi makolero so ebintu bino byombuuzizza kirimu n'obukulembeze n'okwagala abantu n'okufaayo that mindset ofaayo ng'omukulembeze ofuna akasimu ako otambula oba obeera mu butaala oba bakuyita nogamba tebinkwatako ebyo kubanga nze waliwo amakolero sijja googera mannya kubanga ensonga esinga tuzitereezezza nga nosingana n'owulira ng'abaana bakubira RDC eriwo omukozi waffe yafudde naye management y'ekkolero mazima tefuddeeyo they are not bothered n'okwata essimu n'okubeera omusajja n'omugamba why naye mu kutegeeza ki omanyi kitegeeza omwana okufa si kufa n'obulwadde bulwazi buno naye nga oluusi ekyuma kye kyamulidde ekyuma kimulidde omukono omwana afudde ku motoka ngeza ebikajjo ngeza accident nyingi nnyo now you as management are you bothered so kati nze nyina enkola yange olaba buno business card kumpi buli maka ebuyikwe bakalina kalikawo ako era mbuteeka mu sente nyingi nnyo buli mwezi number 2 nyina kinayiti kyempita district security committee telephone list nti buli wengenda bwe nti pa wiiki esooka nyina okubanga nfulumiza olupapula lw'amasimu olunyamba DPC kwali badiso ba IO ba OC baani bagiso bonna bakaawo politicians kati empapula ezo nazo nzipendingako a lot of money tezigwa mu motoka mbeera ngaba kati kituyamba abantu batutuukirira mangu nnyo because of those phones so kati bw'ovaawo engaging abakulu abo tubayingeginga nnyo okubalaga nti yes omusolo thank you very much naye abakozi bano bafaako nadilengeri gye mubayisaamu okwogerako n'abakozi yinza okuwa ekizampa emu naliko egindi emasindi tulinayo kinyala eyo kinyala njiwulira nabasanga nga balina ekizibu ky'omuliro ken fire nga bookya hectares ng'emitwalo 2 season ebikajjo nga byokya deliberately naye nga mbeera y'abakozi enkwatagana abasajja bali erima mu nyumba zaabwe tibafaayo nga nejambo egaana kati munange ninkireeta mu security committee nti nsanze wano ka lipoota nga tekansanyusizza ate nga tulinayo n'amagye nafanda oyo deputy CDF okiding nga ye commanding officer awo mwatira ebiseera ebyo yali eyo netutuula netuyiya nengamba eddagala erisooka bano kukwatagana n'abantu
abakozi bebayimirizaawo omulimu bw'aba alwadde tulina okulaba nti kitukwatako afudde kintu tukwatako community ogiddiza tulina okuziika tulina okweraba nti we are part of the community kasasiro mu makubo okumuyoola minzaani all those issues okusawo omupiira abaana gaabo manager ntufune enkiiko nogenda ku radio nobuliriza abantu mu community I assure you namala emasinde emyaka 2 ne within like 6 months ng'omuliro gugenze wansi nagenda okuvaayo ng'omuliro twakyali amina why because abasajja nabagamba mmwe muve mu office let's talk to management omwana ngoyo n'omukwatako nakasukaali nga asitudde bambi how are you how do you feel awulire essanyu yena nokugobera kyerupe ofaayo bafiiriddwa akasawo kasukali nekagenda esawo yakawunga negenda abaana abo bafiira so naffe kitugezaako okukola wano okulaba nti omukozi abeera omukozi ekitiibwa kye rights ze okuwumula kwe simanyi overtime ye okulaba nti in the case of need in the case of sickness death injury we are there for them olaba strikes strike lwaki zikendedde makolero gazabanga okwogeraganya olaba president waffe Museveni unagenda okulayira nga 12 ekimu ekyama kyasobodde okutambuza Uganda abamu mugamba myaka mingi enzera mitono myaka ana mitono nnyo do you know why egisinga gibadde jambirigo tenda kufuna mu kisanja niyesibire waka ngali mu sandos ngari watwachi mutawanya yoyo Kongo yoyo Konyi yoyo Deno yuderi Central African Republic yoyo Somalia okusibe gwanga yingini my god na ye one of the miracle ekyama ekikulu ekirungo ekikulu President Museveni kutuula the man is a big listener president nakwate kalamu noyogera nakuleka uninterrupted abebusoga bayingira abera akayiba fuluma abemasaka bayingira abetoro bayingira you know abera amovinga muri era abo handlers be tebebaka ba mama abo ba PPS abo they don't sleep because he's a working president, he's a mobile president, he's a listening president, nafuka teacher, nafuka student. You know that's why in nimwazimanyizo na Uganda yonna nagende no ayogera no why aluliriza niyo balosingana abaddeyo no mwaka mulamba nali mwana okumanya ekigambo ky'okulamusa kali obuyimba obukyamula bwokka bukedde fama embuntikizi Ochali mpogo ya Mugoba Nsonga ku radio Gagadde nkwebaza gwatambula naffe kyali ne mwami Matovu David ombaka president yebuyikwe retired major sajja musirikale bakuba ekikopo bano teri muzanyo ne mwami Kalanda Isma principal labor officer kuva ministry y'ensonga z'ekikula ky'abantu twogera ku lunaku lw'abakozi mwami Kalanda naye ekibuzo kiringa kimu waliwo ensonga etutawanye ennyo mu Uganda emaze ebbanga y'ensonga ya minimum wage mutusewa n'okulaba nti abakozi akasente ke bafunira minimum wage ali muntu wa gavumenti kaleera kale minimum wage okusinga twali tutudde ne tukola ne tusobola okulaba nga ministry nga tukola recommendation egena mu parliament ya minimum wage naye teeka nelikomawo nga lisaba twongere okukola kye tuyita sectoral minimum wage nga otegeeza ki buli sector waleme kubeerawo muwendo nti babati ba mawulire zezino abakola mu factory zezino abakola mu bikajjo zonze batandikirako era ne tu commissioning study yakolebwa Makerere University nebeera nga esobola okubanga erina report gyetuwa report nejja mu ministry negenda mu parliament ne wabawo recommendation ezakolebwa naye era still ne bawa suggestion tukole minimum wages board tugezaako kukola
berenga operationalizing okubeera ngaeteeka ensonga minimum wages board kati yonge eri ministry ya mwera eri mu ministry yaffe nga yerina okutambuza ensonga kati ebetulako abantu ani abalonda abatuulo era aba president kola recommendation nga nti muzeeyi tube tusemba nti bano beba batuula ku lukiiko luno ne approvinga naye nga kakati process eyo yonna eteeka kati wetwogerera likyali ku meza ya president nga minimum wages board bwenemala okuggwa tusuubira nti president bw'anaaba agitongoza ne minimum wage eyinza okutandika okukola naye nga at the moment tutambulira tulina embeera omanyi international waliwo system ensi nyingi ezikozesa kati gye tukyakozesa nti market forces zezikola mutuula ne muteesa naye nga kizibu nnyo kubanga si kyangu kati gwe kutuula na sudiiru kuteesa okubaganya birowoozo bya misaala so kati processes ezo zikyatambula ne president bw'anaaba azisembye etteeka aliteekeko omukolo na minimum wage tusobola ogifunaano Uganda kale katwongeremu essaala kubanga kwe kusaba kwaffe mwami Matovu nga sineerabira waliyo okugaba emidaali omanyi twamanyire waba emikolo nga gino wabayo okufugaba ku midaali twalina obukiiko bubiri obuteekateeka omukolo guno tulina kye bayita National Organizing Committee guno omukolo gwa ggwanga era PS oyo wa minisitule wa gender kuli Kibengo oyo agibaddeko ezo ensonga ezo okusinga gye bazattaanyiza eyo kati ffe yaffe eri bagita District Organizing Committee era nze mbadde kaweejungira tubayambako kuteekateeka bino ebyaffe eri kukola ku nteekateeka za supu waliyo ebyokulya supu gyali mukamu kubeera mbadde ngenda kubuuza nti Munnayuganda akoze atya okwetaba mu mikolo gino tuyinayo maama waffe minisita waffe Diana ayagaliza nnyo abantu balina okuwuta ku supu ne president abantu babamanyi balina okuwuta kasupu kikizaamu amaanyi so kasupu gyekali so emidaali gyegiri definitely nkola ya gavumenti nti buli wabeera national function health camp ino okubeerawo olusiisira lw'ebyobulamu abantu bajjanjaba endwadde ez'enjawulo oluusi omulala agwiraawo so n'emidaali gyegiri ate kati bagonzaamu enkola gwe wennyini bwana Ronald gundi foomu ziri okuzijjudde ng'ogijjayo ng'ojjuza particulars zibakubuuzizza ate ng'ofuna omuntu akuwandiikako akusemba nti ogwanidde okusiimibwa obeere mu bazira ba Uganda so kati nkozi olumu abantu batulanga ku bannaabwe kati ne batamanyika ne babeera eyo oluusi gwe teyakumanyi wawumula oluusi wekwesa erudda wa kati babakyakola tebatusiima basiima bawumula no buli muntu kati kuli zonna zonna gyeziri abali mu service babawumudde abakola batya azilonga aziriyale ogwanidde ya kati nga kali akakiiko that presidential medal award committee nga batuula nga batunuulira recommendation eno nga banoonyereza bajja ne batende bakola mu bakawadi cheeke kubanga swala kusoma muntu wali abantu bagamba yakola kyoyo nedda byakweyagaliza so ate president yennyini asinkana akakiikaako buli foomu n'agisaako signature nti yes tayagala kusolana muntu yagwanidde sirikale ngaabo agwanidde abapoliisi ngaabo abazira baffe agwanidde bakama baffe abannabyabufuzi ngaabo n'abantu sekinnoomu naye nga I want to tell you nti activity kweri item kweri bajja kuwaayo tebawo bingi nnyo because twagala nnyo kalubiriza abantu kubatuuza nnyo bano bambasada bavudde wala no amakubo biki kulo gwa ggwanga so n'okuyimba kutono amasomero ago exhibition ntono yakwerayo okulambula ebikolerwa abantu baffe buyiko nayo mweri abantu ngati mwana watu ba media musigama nti bakabinyo okubirambula bigenda beeraawo bibeeraawo era kumpi ku venue bateekateeka bulungi akulinga mwoleso president gyasookera bw'ati n'alaba ayingira n'amala n'alumba omukolo parade wali parade wadde obuuza ono biki betusuubira ngambe labor week baddemu ebintu bingi nnyo badde mu workshop ebikofu ebyowulira balina emisomo mingi baddemu okusimba emiti kukyagenda mu maaso ku ssomero tukyaza tulinyiriddewo nnyo n'emiti gyabwe egimu tugisaze ogazi yawo tulina basimbira emiti nga kumpi 12 NFA ministry yategese ne ba millennium trees a million trees
abakulu abasoma kula babera jinjeyo tuyina exhibition njogeddeko tuyina parade gaggadde kusaawe eno kumpi wiki eno yonna kuva ku Sunday buli musirikale gwombuuza mukuwa yagala omumpi mukuwa omwanvu mukuwa namba lina kala zonna munyamufa amajiga fuga Uganda yonna ngo ngamba mukuwa aba uwa mbalina prison mbalina abamaje balina groups nyingi nyozi manyi buli group jayagala jenkuwa ngamba military police nga nkuwa era ekiri ematali eri kibuga ekiwedde emirembe nagambye dawano egi alla kutume egi yamanyi nnyo chapati cause abantu population yamanyi nnyo mukulu gwamanyi nnyo ebuyukweno mugenda kyaza otugambye abakulu bonna buli amatali nga mu Uganda bonna gye bali ebyokwerinda mubikutte mutya wanagundi by the way yemu ku nsonga even ejibali batusoka n'okwogerako wano the security of the country eyambye nnyo okusosowaza enkulakulana n'emirimu gino gyolaba yes because conducive environment buli muntu mumanyi ge mu busobozi kwe mu kumanya ke alumba kimuganye natekawo ekkolero nayiya bana bagenda okukolesa bana ebintu ebakola bakola ebintu ebyewunyisa omuntu alina ekibbo akola kani olaba omuntu alina ensujju n'agijjamu supu n'agijjamu eddagala n'agijjamu ebigimusa n'agijjamu akawunga n'agijjamu emmere so all of this so now security abo bonna aba parade bakutte migo omutemba masasi ani agamba mpulira baga kitawe si etebansobi ati bwe tutandikira awo tukubanduulu ebyuma mbirina bade banyabana abebali be babakuuma era abantu bange abajja nyongera okubajjukiza mujje muwulire nga temuyina mutawaana tiri agenda kukwatako bwe bakugamba gy'oyita parkinga wali ne bakebera wali okebera nako ojja weekebedde mukkirize babakebere kubashuwa ku buli ali awo lwaki ojja netindika aliye ensawo ate baleeta zaaki girekeyo ensawo gireke fukwata ebikwanguyira esimu nekutawanya abantu bangi girekeyo smartphone yaffe iPhone ensawo obutubwa munyo butwalawo jabukuwe endabulamu yakutuko gitwalawo munyabo kunja nabo bamutawana embombo ojagazaaki mumba gireke ojagwa ku musirikale oluusi n'ennimi zitabuke emumbwa ekufukire emumbwa gogiyita mumbwa simu yakyoka yagamba grenade gireke waka kasaba nga tabitegeera taking a chances buno busala enjala simanyi buno bulayita sigala tebanywera mu bantu ekiyita okyagazaaki ejito ogitwalawa so please be simple be handy be light olumba omukolo sawa 3 nga tasobaniriza kale ate omukulu agenda kujja bukyali takyagala kumusaba nakwata obuda ate banguya sana era minisita waffe owagenda mama Betty yagenda okumutuyitira nenga balala bagize wano nga badiringa nawo mpolampola abakozi bani bakofu 12 bagenda kula statement ez'obulabe MP babakozi abo balina okwogerayo basinziira bonna kakati nga tugenda mu mikolo gino nali agadde okumanya zo enteekateeka ezateekebwawo okulaba nti ziyamba abantu baffe zitambula zitya kuba waliwo ezimu eziyamba mu kulaakulanya ddala nga zirerebate ku bakozi kati nga twalinako abavubuka wa URP tulina abakyala UWEP ate kati ennaku zino waliwo n'ezitambula emyoga PDM byonna abakozi biringa gye bayambye mu buyikwe naye nga byonna biri ku mindset endowooza y'omuntu eno ye gavumenti mu nsi yonna esinza okusomba ssente neziteeka mu maka g'abantu neziteeka mu mikono gy'abantu nalabye ne budget eno gye bayisiza ku Lwokutaano era bataddemu PDM nalabyemu trillion president waffe ayagaliza munnayuganda wenda kikkiriza because normally gavumenti masanyalaze gabbeeyi enguudo mazzi yali badde yekomera ku bintu security tusobola kuzimba barracks tusobola kuzimba barracks tusobola security gikwatako bali badde bakomaawo naye n'owulira nti ate eriyo emyoga nti tugaba miliyoni 3 buli groups ezo makanika bataxi mufayo muli bantu bameka oba mwe mugabuga buli group tufayo association kirimo abantu bameka n'owulira YLP abavubuka ulesebo ezabakyala president abagaliza government ebagaliza naye mukamango mwenye kiriyo abazisookamu
amasimu gavaako dda abamu ate kati abo baba tukoze bubi abala tebafune n'ebisulo bali babeera bavaawo dda gurupu zasasika n'abannamawulire bagirayo mulina omwogo gammwe mwe musinza okubeera ba defaulters n'obikwata obubi onzijukiza waliwo era bebagambye balina omwoga mu disitulikiti emu eziri mu kampala n'emiriraano olwafuna ssente kibiina bwe kyakoma naye n'osinga nakati ngaofe erugazi tulina babodaboda bali mu bagenda kukola banka bali mu ssente mpitirivu nnyo leadership is good so leadership ne mindset neno singana bazemuwadde atikasiimu toga bamole nabo tebasasula abannamawulire ebuyikweyo journalist jangu okola research Emmanuel balukusagenda mubuuza ne mukaza kivumbi era babuuza ate mwana atu batono ya few si banji ibo bali kumagoba bali kawo wave neno singana ezo kutulimu bilioni 2 mu milioni 2 okay ez'emyoga only PDM tulimu bilioni 25 zemakafuna ngabu yikwe kugambye buli muluka kati tune emiruka ngaga mu 7 buli muluka kati tugenda kola bank kati tunonya ba bank manager buli muluka because milioni 2 is good money era ba money lenda bali munna competitive tulongoseza ndanga muntu tabakyagendayo abantu mpozi ngoli mujega eriyo sente kati ziweera eriyo sente ziweera esitali za bunkenke nimuyisa amagoba agammwe nimwebanja ezimanya omunaku ezigumikiriza so government etukoze bulungi nnyo nowulira ggulo emyogo gyogedde nowulira ez'abakadde seegi wakali omukulu oyo Moses Byaruhanga omujjukira yes omwana nga yatambula Kampala bakisanja abo bahirale ne bamubuza ebyuma ne bano babitutte bano ndabirira president nganga byerole awo enamojolo enajembe mbo balina nansonyi eri bajipakinga mu kibira tebagirabira bagirya yonna no singana y'omuntu ngagifiirako tezasola ku kkubo so president ogugwa gukoze atuwadde environment ennungi policies ennungi lunaku lw'abakozi bayina n'aba government policies are very very nice just implementation n'abantu okufaayo emirimu bagitaddewo bano bagenda bweru balinamu okusoomooza nawo nowulira nti tulina emitwalo 14 abaana abo era baweereza ne ssente naye aziweereza babaabwe ne bazirya abalativu ne bazirya agenda okudda maziga obalaba omukulu balamu nga ttunka nabo kati abennyanja biliyoni wagiwulidde president agenda baterawo ensako yaabwe eriyo programu endala eri mu state house eddaabiriza abantu abadde bawangala ku nnyanja kati akava mu nnyanja kakendedde anti temwabeera okuvuba mukene ate ffe tumuwera government taliyo government bavubeyo ki genda wane kiyindi era ngenda nakutwalayo togenda kujjako mukolo ennyumba nga 45 ziriko ekigambo bank property for sale lwaki balemwa okusasula lwaki ennyanja tekyali kantu kavaayo emmotoka y'empuuta epakinga wali aisi bwagwamu bubongeramu erinza amaato agajja agatali nayo nenga terikavaayo era kati mu nnyanja amagezi amangu kulekayo okugulu okumu kudde ku ttale n'okola ku birala obunobuna abantu baffe bali eri ate baali bangi that's why tutekayo amagye abamu netutegeera bubi ninga amagye ogeetaaga okutaakiriza akatono ako katusi naggalawo senyi naggalawo kiyindi naggalawo just this side alone abantu bateekawa oyo si konyi oyo konyi number 2 because of a huge population era kati deputy CDF yakikuttemu tuyina kati okulonda abakulembeze abapya guidelines empya kuna tutaakiriza okutaakiriza kali akadde kalabika nkatambudde njagala tube nga tumaliriza mwami Kalanda Ismail nsaba ombe osibule n'obubaka bwolekera bannayuganda nga tugenda mu International Labour Day olunaku lw'abakozi 2026 kale mpozi okwongereza ku bya RDC weekend yonna nga bwategeezezza tuli buyikwe tukoze emikolo mingi wakati nga bwe tugambye eriyo balooya abali mu kuyamba ku bantu abalina ensonga zonna abakozi bazireeta ne babayambako ne babataputira ku mateeka nezineetaagisa ogenda mu kooti bajja kubayamba era ku Mande twasobesa abantu ensonga zino ez'amateeka g'abakozi n'abakozesa
tugenda kusimba emiti leero waliyo conference nene eri ku Nile Hotel nga yabakozesa n'ebirala bingi era kyetusaba nti abantu bonna bannabuyikwe n'abalala bonna tukuŋŋaane ku Lwokutaano tusobole okuwuliriza president kyatugamba n'abakama baffe abalala ate naffe bwe tujja okusinziira twongere amaanyi mu programu zaffe zetukola eza gavumenti okuyamba abakozi kati tuyanza mwami zinainga tumaliza mukama wange namadirizanga abantu era obalagirira omukolo ekisookera ddala bannabuyikwe mujje twaniriza abagenyi ffe tukyaza ate mujje twegatte ku minisita waffe ate nga mukyala ate ali mu office vice president mujje tumuwe amaanyi n'akabugumu n'eka vibe ng'ayiniriza abagenyi ne president waffe njagala okwongera okubajjukiza nti bw'oba ova ewaffe e Kampala wali Kisoga wangu nnyo kule Katosi Nkokonjeru Ngogwe 3 kilometers from Ngogwe ng'oyingidde Nkokonjeru Nkoyoyo boarding primary school Matale awo niwo wali wenyenga era wagonda kola simwerere masanjala aberugazi bitidde awo waggulu mukiteeza awo abagondi abaffe abava wikwenga ku Gombolola eri ku town council kutula mukutuzaawo Lugasa fula mu Ajija so wonna woyagala mujje sawa 3 ate mulete sanyu naddala chairman wangu wa NRM mukulu Kalangwa n'executive aba NRM temwesika mujje mwanirize president yes wa gwanga naye atera president elect 12 May tuli Kololo mujje mumuwubireko mujje mumukulisa akalulu mujje mulage sanyu so NRM mwina mujje jangunga bwoli yes so mujje kali sebo tuyanze gampuliriza yebadde program gwe basonga kongeza kalero just a small one nyongera okukulumira abo nabonna abasala waya za masanyalaze kubanga mutataganya emirimu gy'abantu saluni mwana bano ba wedding era nebaza mutabani wange diso webale nnyo musajja gwe ba DPC tibebaka sawa 10 juzi bakuta omwana awo bamuyita Segirinya endakati aba nga ina mita nga 10 era tumulina kale tuyanze gampuliriza yebadde program goba nsonga kawongeza kairo njalo kwebaza retired major David Matovu ombaka president yewikwe wamune mwami Kalanda Isma principal labor officer okuva minister yesonga zikikola kyaba officer akade ne bajja ne tuwa ya mwesonga muziwulidde mikolo gyo lunaku lwabakozi kigenda kubeera mu district yewikwe mwena baba yise mugende mujje tubereyo tulabate ebintu bitambula bitya ensonga z'abakozi zikwatiddwa bitya government ina plans ki ku nsonga zine z'abakozi zonna mugende mutegeere president agamba ki ku nsonga z'abakozi biche bijja hata otumanye tugenda kutambuza futi emirimu nga bulijjo Ronald Sebutukumvana Kasongola tukwatagana olunaku olw'enkya mbagaliza akawungeza mweraba sule bulungi kama tutakumira mpeera nsaba abankuumire omuziki sonsomola bukedde fama embuntikizi